Ndakuleeta obukulembeze obupya era obusaanidde abatulaba balamusiza nkwebaza okusinkanya mikwano gyange mbadde ndudde okulaba program kuno Dr. Lulume Honorable omuganda wange muto wange omwogezi batemyetemye bulungi ensonga no last week twaliwo batemyetemye bulungi ensonga nga bwe kisuubirwa mu kadda wa DP bakada ba DP Truth and Justice no beva ku ebyo DP teyalondanga bafuuti soja mbifu yalondanga bafuuti soja mbifu olina kuyita mu ranks zange olova mufuuti soja paka bofuka political commission omutuufu nsosoze eyagala ba Dr. Philip political commission omutuufu nobeera omwogezi buli mba muteeka waaja leero ono muto wange mbadde ntambula wali nga nva emabega ng'alina kyakutte kigenda kikonda ku semiti namwawe mpulidde eddoboozi eryo ntegedde nti waliwo omukulembeze wa DP ajja abadde n'omugogo ogenda weguli wabbali nemugamba wempulidde akajja kakoonaako ntegedde nti waliwo omukulembeze wa DP simanyi oba gwa office oba gwa muntu yes naye nze ndowooza nze omanyi mu bantu machers nali disappointed ne move ya Honorable Mao ey'okujoyininga bannakyemalira yakolagana okujoyininga mu bantu benkyawa ekitiibwa mu ggwanga muno y'omu ku bo olwa history waliwo omuntu gw'olaba ebyafaayo bye naki nogamba ono kansigale nga muwa ekitiibwa sirina kyakukola nali nsuubira nti era ajja kukola ekyobusajja kikulu agambe bannaaye nga bwenvudde mu bulokole oba mu bukatuliki obwaki nenfuuka ssaabasamize ebyo let me hand over ebyakyakimbizeeyo nali manyi nti bakola move eyo kubanga omulamu gwa DP omukulu gwa Truth and Justice teri muntu yenna newaba ono omwogezi ali wano newaba anayinza kugamba nti NRM oba onoonya tuyita Truth and Justice mu ggwanga lino okujoininga NRM okukola ne President Museveni kireeta kituyita Truth and Justice mu ggwanga lino so it was and it is still a fundamental contradiction yamaanyi nnyo ku muntu nga Honorable Mao nandisuubire nti yali yajja kukozesa obwekisajja kikulu agambe DP ondabiridde ontuusiza wontuusiza kino nkitadde kangende mu maaso abalala balulume baani mwesimbewo naye still ate ekyo bwe kiba kyagaana aba yeyagaliza nnyo naye nekino kankimwebazeeko nti amidisiti okweyagaliza talaze wanakyemalira bususse tize sikubwako kalulu sikola kinga ebibiina ebirala we biri tulina ebibiina by'opposition wano nga gwe okuvaayo obuvi okugamba nti ngenda kwesimba kupate president kitebe toddayo bafuuti soja bakulinda biri mu Uganda ebibiina by'opposition bakulinda n'amafumu n'amajambi tosobola noga njagala kupate president toddayo olaba atire n'okutogera ekibiina kyekikola olaba neganga ekikola atidde okutogera of course agadde jogera olw'ensonga enkulu eri mu ddiiro tosobola te kuleetawo ebintu byayo but tulina ebibiina muno nga bibiina binene by'opposition naye okukigamba okwogera nti njagala wapate president ekyokka toddayo kulinnya ku kitebe so ekyo Honorable Mao nkimwebaza kitegeeza president w'ekibiina kye bamwagala nnyo even to the extent that baagala ayogera kumukyusa ekyo nkimwebaza Chairman Mao nti ebya midisiti ebyo nabitumunenya abagambye tudde tuze delegates conference tusalewo ani ajja kakati ekirina okutunuulirwa nnyo kyekya Zezania omukulu nga bamwogedde Zezania kabakaddo kana akalandira kasooli oba keeko Dr. Lulume katta nnyo kasooli olina okukakuulako n'ogenda ng'okagambululako mpola Zezania mu DP tatandise kati Dr. Lulume
yatandika mu delegates conference loze yali embali nze nali wa youth brigade twali kwagise bagala ne batutuma tugende tuleete ba delegates nga tubajja kwa Arua Park ani abatuma tugende turukutinga ba delegates nga tubajja kwa Arua Park bagende balonde anti Zezania alinga ati bobo yagaba delegates Arua okirya kwa Arua Park gwe kasitofu nerinya mu register eririmu gwe duka kwa Arua Park ofuna omuntu mugambe gwe opio over Arua muba mu Vura constituency kati mukisa ukusanga bukwata mu delegates conference waite wali opio mulala ono opio abamaze okubeerawo nga tuba twagala abekala bojja mufuna abakuze kuzemba n'abakyala b'okunguudo okumakuba abo n'omumwambaza najja Zezania yaliwo naye tugenda tutuuka kwa Arua Park alihaji yabikola twali tugenda tuma yali mato waliwo matovu Dungu Matovu I think waliwo yagenda najja tugamba ngenza okutuuka nga John Mary Sewufu bonna abatutte John Mary Sewufu nga ali saidi oba yamuzeyisa baana Kizito nagamba bonna abatutte bageze so Zezania okyogedde ensonga nkulu alina okugibwa mu Democratic Party neera chairman Mao oba kino yakikoze mu mutima mulungi bwabanga yakikoze mu mutima mulungi delegates conference okubaawo ate yakikola semateeka ye yakikola mu DP party president ne secretary general bana bali wanachenjogerako bakimanyi party president ne secretary general balina obuyinza bungi bwaba bakikoze mu mutima mulungi muwaakadde ssebo mwogezi message eno gitwalwa wa chairman awaakadde bano bannabavuganya naye batuule mu ngeri y'okulaba Zezania akomekerezebwa ati obutabeera mu delegates conference y'embalala ffe kyetwetaaga mu DP olwaleero tuze tunenya chairman Mount lwaki wa joininga abasajja nangamba siba joininganga eno party twasalawo nga party ffe twagala olwaleero ba members babanga si basanyufu na move ya chairman Mao baveyo nga balonze lulume ba members abatuufu baveyo nga balonze lulume okulonda Dr. Lulume kye kibakola abatuufu ngamba lulume oba awangudde oba tawangudde naye nga awangulidde oba tawanguli oba awanguddwa mu ba members ba DP abatuufu kye tusinga okwetaaga nti Dr. Lulume DP etuluma okulanga mu bibiina ebituula mu cabinet ya President Museveni mweri so ate tusaba chairman Mao abawo obudde mwogere ku ngeri ki yemuyinza okufuna akalulu k'amazima n'obwenkanya oba muwangudde oba ani awangudde oba ani awangudde naye nga kabeka amazima n'obwenkanya akalulu ako bwe kanaggwa tujja kusaba party president anabazzeeko alungamye ku kintu ky'okukolera wansi wa President Museveni kubanga kituluma kyekibiina kyekimu ku kibiina kye twali tusibiddeko olukoba abamu endagaano erina emyaka gyayo sijjukira wajinza atera okuggwako ndowooza kitulumira ddala kubanga endagaano you see President Museveni talina ndagaano zaawa kitiibwa ojjukira chairman Mao waliwo yavaayo naga mu ndagaano omwo twayogera kawaayiro ka President Museveni okuwaayo transition President Museveni nangombe olimba ebyo tetuyogerangako olimba ebyo tetuyogerangako toddamu kubyogerako ebyo kati President endagaano gyoyogerako exactly the moment bulayira okukola mu cabinet y'oli kikakatako kugondera ebiragiro by'oli head of cabinet oba the appointing authority kati chairman Mao kyebayita endagaano yagezaako okutuinvoke omu ku bwayiro nagatoddayo kubyogerako kati kitegeeza endagaano tekyaliwo Dr. Lulume DP etuluma okubanga eri wansi kyakujja mu DP Zezania you see what happened bamukunyonyodde twagenda mu delegates conference y'embaale yali yenamboole I think Zezania nga yayingiddemu Namboole anti ffe Sebagala twamulekayo batuwangula ku Sebaana ffe twavaayo ne tumulekayo Sebagala Namboole Hajo yawanikira obukadde 5 nga kalulu katwala katuli bubi Zezania nga
sente okudisplayinga nti ogenda ku influencing abantu na sente tekikola ekyo tetwakikanyako nga nkambi. Yes, I understand. Kyengambi neti Zezania yatujja mu DP. So you were Haji Sebagala? Yes. Sebana n'abawangula. Sebana n'atuwangula. Sebana bw'atuwangula. Haji Sebagala tugamba ajje kuwa president w'eggwanga. Haji Sebagala ne tukola rare yali mayuge nga ne Sebana na omugenzi Sebana na nominatinga ne Haji Sebagala nominatinga. Tugende katwe eyaffe neekwatayo eya Sebana ku State Square ne flopping. Tugende mayuge tubarare yali yamanyi. Ewa president nga Sebagala presidential candidate tugende mayuge dare neekwatayo. Fa basooka advance team abategeka rale kamanda ini chief natwerabira yunza nadira ku motoka ya nanasi. Tugamba Sebagala n'abaleka inatuleka yonga waliwo ate enteekategezo koleddwa bamuyise ajave wa plan yaitu vema yuge tukube busoga ina tukole ki kati nga ye abaza kubeera meya Zezania Haji nanyiga calculator ndo zana mambali nasoko oveke ebyoli mu jangu tushimale wano maliriza mu ticket wa meya abamu ne tuba disappointed ku stage eyo tugamba why kino ekintu yalaga na onabolo mshana so kyegeza kulaga nti Zezania abadde mu DP so kyengamba Zezania yes yanonometenga kwa president abavako nadda kuba meya ate DP netukola ekizibu ne bawulamu kaadi y'obwa meya eya DP yayawulamu kaadi negiwa abantu babiri Haji Sebagala nabeera ku kikonde Hasibu takuba ku nkumbi nabali ku ballot yeji so Zezania abadde mu DP kwa Zezania avudde dda we yava kuba president ne batuwa kaadi ya bwa meya akugambye yali yagenda delegates omu amaaso kugwanga nzija Isomero